2524 2524 Nabi sallallahu yayita ku family ya Yasir nga babakuba amayinja babatadde mu lusenyu mama wabi bamusazisaze n'okufaafudde n'ebirala Sumaya kati baali bakuba Yasiri n'ebirala Nabbi n'abayitako nga babakuba nga bonna batonya musaayi naye Nabbi ayogera ekigambo kikulu nnyo hadithun erimu Sunanu Nasai 13 Nabbi sallallahu ayogera ekigambo kikulu yabayitako nga bali mu punishment ez'omugondu n'agamba sabran ala Yasir fa inna maw'idukumul janna mugumiikirize ku punishment ennene zemufunye naye tewali reward Allah gyagenda okubawa okujjako jana kino kikulu sabran ala Yasir fa inna maw'idukumul janna tulina okugumiikiriza kababeere ba neighbors oyinza okubanga ya neighbor wo nga si musiraamu wabiki naye nga alina engeri gyakukuunya ababira ku nguudo balaba yambadde enkofiira bayogera ebigambo bingi batalabaani biki tulina kugumiikiriza waliwo qissa latifa ku Imamu Abu Hanifa yali alina jaruhu el-Yahudi alina omuyudaaya nga amuyisa bubi nga awoggana akola atya ateeka obukyafu mu lujjaro n'ebirala naye ennaku zaali ntonotono Imaamu n'abeera nga takyamulaba Imaamu yali takyamulaba nga n'eddoboozi taliwulira kiro kyeyakolanga istagharaba yeewuunya wasaala anhu n'abuuza yabuuza ba neighbors nti bannange omusajja nga tetukyamulaba ne bamugamba nti omusajja oyo nti yakoze fujjo lingi gyakulira ku mulimu naye kati huwa sajinun ali mu kkomera bamusibye bamusalidde n'omusango kumpi myaka 10 nga mu kkomera Imamu Abu Hanifa fadhahaba ila alwali n'agenda eri omukulembeze namugamba nti nze gwe wasibye neighbor wange mbadde njagala ngende mulabeko mu kkomera mwali namugamba sikiinaako buzibu naga ne Imamu nakyo nsaba kubanga ebbanga lyonna lyembaze ku mukulembeze tojja eno waffe nagamba nkusaba kintu kimu omusajja oyo neighbor wange alina family n'abaana badde nsaba omute mu kkomera amuyisa obubi akola effujjo erya buli ngeri oluvannyuma alwali yakkiriza omukulembeze yakkiriza Imamu Abu Hanifa ne bamuwa olukisa okugenda okulaba omusibe naye kkomera lyali wala n'akwata ensolo ye agende omukulembeze n'amugamba nti nzikiriza ku lulwo okubeera nga omusibe muta naye genda ebbaluwa eyinza okusookayo oba ggwe okugisookayo Imamu Abu Hanifa n'atambula olugendo luwanvu naye ngono neighbor we si musiraamu ate nga badde amuyisa bubi then bwe yatuukayo ono yeewuunya omusibe n'amugamba akhbirni nesooka ombuulire ma alladhi a'lamaka anni sajinun otegedde otya nti nze ndi musibe n'agamba nti ekintu ekintegeezezza nti oli musibe ekisooka kwe kulaba mu nnaku 3 ng'effujjo ly'obadde okola nga sikyaliraba n'obukyafu obadde oteeka ku luggi ne ku nzigi zange ne mu compound byonna nga sikyabiraba nembuuza nti ono yalagawa ne baŋŋamba oli musibe ne ŋŋenda ewa pulezidenti n'anzikiriza okujja okukulaba aba akyali awo ebbaluwa nejja mukulu w'ekkomera n'amugamba nti omusajja ono
azze okulaba naye afunye olukusa okuva eri pulezidenti era n'asaba pulezidenti nga yeegayirira gwe bakute naye weebereremu kendeeza ku ssagaliko bakutadde. N'agamba nti ekisooka ombuulire essagaliko lyonna lye mbadde nkola. Agamba taturubu osabye omukulembeze okujja ziyarati okubeera nga onambula nti ye era n'omusaba abeere nga nta nve mukomera nti ye. N'agamba neewuunyiza. Kakati oluvannyuma kyava amugamba tuqabil idhaai bi antazurani wa tatrubu ikhiraji. Gamba nti onsasudde mu mbeera ya ebibi bye mbadde nkukolako, onsasudde kubeera nti ojja kundaba nakusaba lukusa nve mukomera nti ye. Oluvannyuma ne bafuluma bonna. Namugamba linnya ensolo yange banga tolina gwe ensolo. Ne batambulirako babiri ku nsolo. Bwatuuka awaka ono n'agenda ewuwe n'ono n'agenda ewuwe. Ono Eliyahud omuyudaaya yagenda kunaaba nayambala n'ekkanzu n'agamba nze kati ntooza shahada nsiramuse. Ebyo nno kikulu. Fakana hatha taamul enkolagana eyo Imaamu Abu Hanifa gye yakolagana n'ono eryamu yisa obubi sabab fi islami hadha alyahud yali nsonga semasonga yaviirako omusajja oli omuyudaaya okusiramuka. Waliwo salafu salih ayitibwa Ya'la ibn Ubayd. Waliwo neiba omupya yali azze nga yagenda okufuuka neiba wa Ya'la ibn Ubayd. Kati namugamba nti gwe bakuŋŋambye nti oli musajja mulungi naye ate nnyina neiba eyandibadde owookubiri wengenda okuba neiba wange ayitibwa Al-Walid ibn al-Qasim al-Humaydani. Wanga bo baali balina embeera egamba nti addar qabla addar. Ekikulu si kufuna wosula naye osooka kufuna neiba. Neiba yasooka nga tonaba kufuna nnyumba wogenda kusula. Ekyo nno kikulu. Ffe tumala gasula wantu wonna we tusanze naye omala kufuna neiba mulungi oluvannyuma n'okkiriza okusula abeere nga akulinaana. Neiba kyekisooka, neighborhood kyekisooka mu kunoonya ennyumba nga tonaba kufuna wosula. Omuliraano omulungi bene boogenda kusula bulungi, omuliraano omubi oba ogenda kusula bubi. Akantu kano nyinza okukayisaawo bakigamba nti qadar al-hayat, embeera ey'akazigizigi omuntu gy'awangaaliramu n'okubeera nti asobola okufuna pressure abadde atagirina eri mu bintu bisatu. Esooka almar'atu sayyi'a, omuntu okubeera nga olina omukyala naye nga mwononefu, mukyala nga muyaaye, mukyala nga tatya Mungu, mukyala nga buli muntu amwegomba kyewunyisa, mukyala mufumbo ate nayagala muganda we, mukyala mufumbo ate akwana bakuba amataffaali, omukyala mufumbo ate bashamba boya ate balabanga babba baabwe, abasajja ab'ebitiibwa walimu ab'ebbeeyi n'olaba ate nga biyita ku mutimbagano nti ote oli yayagadde kayanda nofuna eki kyewuunyisa. Gamba embeera embi eviirako n'abantu okutte, abantu abamu bafa naye ng'ekibassa tebakyala, naye nga mukyala takutte gundi kiso kumufumita naye ng'ebikolwa byakola ebyo, akola empisa embi, yayomba n'abantu ku mirwano n'ebirala, then ono omusajja afuna embeera y'okufuna pressure. Then how comes nti n'omukyala asobola okwegomba ate mulamu we, ne mulamu we n'amuzalamu n'omwana, then kati ono yamuwasa abaawulira atya? Ekyo kikulu. Ekyokubiri el-walad al-aaq, omwana gwozaala naye nga muyaaye, omwana gwozaala ate nga mujeemu, kyomugamba takisi kyakola, sendeka kusoma bamugobayo okulakola kitoobe, gamba osobola n'okumutunulira n'okumukoza n'obutamukuba naye n'omutunulira bwoti ng'omulabanga kasasiro, then abaako
akuleetera obulwadde n'okwewuunya. Then ekisembayo jarusu, okufuna neibaawo nga mubi, then ne bwobanga ogenze ku mulimu tosobola kutereera. Nolwekyo ono yali agenda okuliraana egundi Al-Walid ibn Qasim al-Humaydani, yabuuza neibaawe Ya'la ibn Ubayd nti ono omusajja oyo Walidi yeeyisa atya ate agenda kubira neiba wange. Faqala Ya'la ibn Ubayd an hadha ar-rajul, Ya'la kyava agamba ono yamubuuza nga ayogera ku Al-Walid ibn Qasim al-Humaydani, n'agamba nti huwa jaruna mundu 50, huwa jaruna mundu 50 sana ma ra'ayna illa khairan. Oyo abadde neiba wange okumala emyaka 50, teri kantu konna kankosa kemufunyemu. N'agamba basi nasasula, n'agamba nti ngenda kusula wano. Agamba nti huwa ma ra'a minhu shay'an yu'abu alayhi 50 sana, teri kantu konna mu myaka 50 kamukosa. Neiba akyogera ku neiba munne. Fact ekigambo ekyo abwalimu omuyinza okukisanga mu Sayr al-A'lam an-Nubala omujalladi ogwokusatu peegi 536. Sayr al-A'lam an-Nubala omujalladi ogwokusatu peegi 536. Obuvunaanyizibwa bwaffe towards ku muntu nga oba neibaawo oba atali musiraamu oba biki, olina kugumiikiriza. Fact nona ayogedde nti sina kemula mu myaka 50, kitegeeza era bingi byagumiikiriza kujja mu myaka 50, kubanga yayinza okuba tamwinamu obuzibu, ate obuzibu ayinza obufuna mu baana be, kitegeeza alina kugumiikiriza era namwogerako birungi. Information bwe yatuuka ku Al-Walid ibn Qasim al-Humaydani nti Ya'la ibn Ubaydillah akugambye nti talina kantu konna kamunyiiza wadde kenkananga akaloolo okuva gy'oli, yatulika n'akaaba. Ekyokubiri, da'watuhum ila Allah, obuvunaanyizibwa bwaffe abantu ng'omulabanga si wa ddiini yo, osobola okubeera nga omukolako daawa naye mu mbeera ennungi ey'omuggundu. Ekyo nno kikulu. Man dalla ala khairin, omuntu bw'olagirira omuntu eri ekirungi, falahu, ofuna empeera mithlu ajri fa'ili, ez'enkanankano yakoze ekirungi. Kitegeeza nti bw'osiramula omuntu omu, essola zonna z'asaala, ebisiibo byonna by'asiiba, byonna naawe ofunako, kulwokubanga gwe wamulaga ekyo ekituufu. Hadithi eri mu Bukhari 1893, 1893, 1893. Hadithi endala nkulu nnyo eri mu Bukhari 2942, 2942. Nabbi sallama yagamba, fa wallahi, mbalayira Mungu, li an yahdiya Allahu bihudaka, senga Mungu ayisiza kuggwe omuntu yenna n'asiramuka. Fa wallahi li an yahdiya Allahu bihudaka rajulan, senga Allah ayisiza kuggwe n'osiramirayo omuntu omu, khairun laka min humari ni'ami, ekyo kyabbeeyi okusinga ekisaddaakibwa ekyebbeeyi kyonna omuntu kyaba alowoozezaako. Kubanga eŋŋamiya emyufu ku mulembe gwa Nabbi yali ya bbeeyi, kati kiba kya bbeeyi omuntu okubeera nga olina okutetenkanya n'okuwa obujulizi, in fact n'empisa ezo, kubanga bano baakola empisa ez'omuggundu naye nga baagala bali basiramuke, era basiramuka baba bafuna empeera mpitirivu. Kyova olabanga ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi we nti ekyo kyofunye kya bbeeyi okubeera nga oli nabbi, naye kola akakuyege n'ekisoboka okola eddaawa kuba abafamire yo abo batannaba kusiramuka. Suratu Shu'ara aya eya 214, Nabbi sallama Allah yamuwa order
okubeera nga akola daawa ku famire ye. Ebyo nno bikulu. Mwe mukafuwaza gundi nze newunya mwe mukafuwaza abasiraamu naye nga bamaama bammwe basawo baganda. Mukafuwaza bana bambadde enkofiira olw'okuba bagenze mu dduwa naye ate nga baganda bammwe tebasaala n'ebirala. Kakati ebyo kinakyo kyewuunyisa nga tonaba kukafuwaza ono ayambadde enkofiira ate ne bw'omukafuwaza kimuluma then lwaki tokafuwaza ate oli muganda watasaala. Kyova olaba nga Allah agamba nabbi we wa anzir ashirataka al aqrabin, naye towerabira ojja genda okoledde abo bakwa Abubakari ku Uthmani baani naye ne famire yo abaana bajjajjaabo bakoleko daawa. Nabbi akituukiriza qaama sallallahu ala Saffa. Nabbi sallama yagenda ku kasozi Saffa na mukamanyi inna Saffa wal Marwata min sha'airillah as-sa'i bayna Saffa wal Marwa. Nabbi yagenda ku kasozi Saffa bonna nga bakungaanyiza famire ye. Faqala ya Fatima binti Muhammad, tandikira ku muwala we gwe Fatuma muwala wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Safiya binti Abdul Muttalib, gwe sengange Safiya muwala wa Abdul Muttalib. Ya bani Abdul Muttalib, abaana bonna abazaalibwa jjajjange Abdul Muttalib, aba Abbas, Abu Talib baani bonna abagassi. Abaana bonna abazaalibwa jjajjange Abdul Muttalib oba ba anko bange bonna ne basenga bange bonna. N'abagamba atya la amliku lakum min Allahi shay'a, olunaku lw'enkomerero sigenda kubagasa kintu kyera kyonna. Saluni min maali ma shi'tum, bwe bamba mwagala ssente n'ebirala mu byonja bibawa, naye ku lunaku lw'enkomerero sigenda kubeera nga mbataasa, sigenda kubagasa ate nga ndi nabbi wa Mungu. Information yebatuukako abalala bamuvuma, abalala bakola batya, naye wano wammanga basiramuka. Kino nno kikulu. Aslama min awladi Abdul Muttalib. Abantu bano nabbi beyagamba bonna baali baana ba Abdul Muttalib jjajjaawe, kubanga Abdul Muttalib yazaala Abdallah ate Abdallah yazaala nabbi. Abaana ba Abdul Muttalib jjajja wa nabbi. Kyanyo bagamba nti kati jjajja wa nabbi tiyali musiraamu ne taata wa nabbi tiyali musiraamu. Kati nabbi abakolako daawa. Kati aslama min awladi Abdul Muttalib, mu baana ba Abdul Muttalib abasiramuka Hamza ibn Abdul Muttalib. Era abagenda e Makka, abagenda e Madina, ne bagenda e Uhudi, ebazika Hamza bonna abantu balabawo. Hamza yasiramuka. El Abbas mutabani wa Abdul Muttalib, abo bataata ba nabbi abato. Kitegeeza mu bataata ba nabbi abato abasiramuka baali babiri, Hamza ne Abbas. Eno Abbas ono mwe muva eddawula el Abbasiya. Tayib, mu baana ab'obuwala basenga ba nabbi abasiramuka Atika yo yazaala Abdallah ibn Abi Umayya, eyali ne Abu Talib ng'afa, nga bali ne Abu Jahl. Nabbi n'ayingirawo nga akola daawa ku Abu Talib nga wamu n'ekyo ng'agenda kufa. Bana babiri bamugaana, Abu Jahali ne Abdallah ibn Abi Umayya. Naye ate weewuunye oluvannyuma ate Abdallah ibn Abi Umayya isiramuka. Ono Abdallah ibn Abi Umayya abeera omwana wa ssenga wa nabbi, kubanga ssenga wa nabbi ayitibwa Atika muwala wa Abdul Muttalib yasiramuka. Eri daawa nabbi gye yakola nga ali ku Saffa ne Safiya muwala wa Abdul Muttalib ye ssenga wa nabbi naye yasiramuka. In fact Safiya ye maama wa Zubair ibn Awwam. Zubair ibn Awwam y'omu ku abantu 10 nabbi byasanyusa ejjana nga bakyali ku nsi nga batambula. Ne Barra binti Abdul Muttalib ssenga wa nabbi naye yasiramuka. Tayib, ne nabbi sallama ebyo nga bakolako daawa bigambo tebyali bingi, just zaali mpisa nnungi nakubagamba na mutima mulungi, ne bamutunuulira empisa ze ne basiramuka. Ampuliriza
وسائل الدعوة غير المسلمين للإسلام ukozesa method ennungi zoba okozesa n'ebigambo nga birungi nga oyagala abantu basiramuke tembamu boggona kufuma law kunt fadda ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik senga wali wa boggo togambwako bokuba emmeeza abantu bonna basaba tebandikiriza busiraamu n'olwekyo التعامل بالأخلاق الحميدة olina kubeera nga weeyisa mu mpisa ennungi ez'ettendo omuntu abana mpisa ennungi alliini walbir omuntu okubeera nga oli simple ate nga ebirungi byosoosowaza aqwa ekyo kya bbeeyi min alkalam okusinga okwogera kibala bagamba nti ebigambo bibeere bitono naye ate ebikolwa bibeere bingi babategeeza husnul khuluq empisa ennungi kibala bana byagamba nti omuntu ow'empisa ennungi afuna empeera ezenkanakana n'omuntu asiiba ezenkanakana n'omuntu asaala ekiro ekyo nno kikulu n'olwekyo wegamba ataamul bil akhlaq alhamida omuntu olina obusiraamu tekitegeeza boggo kukwata muggo kusiba kitambaala kutambula nga muli munyiivu weesooza nedda titajja kusiramuka nga okola bwotyo ataarif bil arkaan alislam just omuntu kujja n'atuula n'abuulira abantu empagi z'obusiraamu n'empagi z'obukkiriza ataarif bisitati nabi saa sallam okwogera life history ya nabi saa sallam ebintu ebyo ogunda atera nnyo okubikozesa mufti Menke just kwogera ku busiraamu katono n'empagi z'obusiraamu nakwagazisa abantu busiraamu nze neewuunya emyaka 3 oba 2 egiwedde emabega University y'e Madina mwe yasomera bamuwa award ne bamuwadinga ne bamuwa award nga manyi university oluvannyuma lw'emyaka 10 ewa abantu ebirabo abakoze eddaawa n'abatadde ettaffaali ku busiraamu Saudi Arabia Jamia Islamia Mufti Menke bamuwa award ne bagimuwa olw'okuba nti alina ettaffaali lyasiza ku busiraamu mu mbeera engeri gyayogeramu kwagazisa at-targhib wat-tarhib mu mukwano ne bagamba otukoledde omulimu ate ffe bano ffe ab'e-Uganda ate ffe tumuvuma kyewuunyisa nammwe abandaba abanjogera entya nze siri munnabyabufuzi naye Mufti Menke tazze wano mu Uganda kuwasa bannayuganda tazzeewo kubeera imaamu tazze wano mu Uganda kubeera mufti tazze mu Uganda kubeera simanya mukulu wa kikabi kubiki agenda kubeerawo for 2 days oluvannyuma agenda addeyo then olwofaaki naye biki lwaki oyogera lwaki omwogerako ebigambo bingi akidayo bweti ne bweti ne bweti owangalako kko naye ate tuwulya ku butambi biki oli ku categories oba oli ku level esobola okubeera nga omwenganga mu irimu n'ebirala naye twabimanyiira then ensonga lwaki mbasomesa ebintu bino bw'obanga oweeyisa bubi eri n'omusiraamu munno ate oyinza otya okweyisa obulungi ate eri omuntu atali musiraamu then bw'obanga omuntu alina sunna gy'ogamba emirundi 15 nti busiraamu kirevu n'empale ate ayina ekirevu ate nga n'empale azitemi ate nga nejjubba kwayambala kati ffe abayambala oluusi egundi t-shirt abayambala egundi esaati n'empale tujja kubeera bakafiiri nnyo netusaamu nga tutaase n'olwekyo kwegamba empisa ennungi buli muntu asobola okuteeka ettaffaali ku busiraamu mpola gweosobola okuteekako kyotaddeko nomanene n'ateekako nomanene n'ateekako teriyo maasumu buli muntu asobola okubeera ng'akola ensobi naye gwe okubeera nga gwe problem just kulaba muntu okwata nsobi ze twatutegedde ku Menke twafunye ekimukwatako kyobulawo emyaka egiwedde emabega omwalimu yajja mu kamera Menke temumusomako nakoze research ku ye nakumona okuji nakoze research temumusomako nakuma ogwokusatu yakati mumusomeeko aye nino nagere mu kamera ne bamulaga naye nga atudde amuwuliriza just okuwuliriza omusiraamu ayina ekirevu atemye empale ayambadde ejjubba ayina byagala okukubuulira mu mukwano obusiraamu ne bwatunyumiza obunyumiza obusiraamu bwezimba bwe kitumala ne tulya naye
ate min husni al-islam mu mpisa z'omusiraamu yenna la yu'minu ahadukum tosobola kubeera mukkiriza nga towa respect man la yukrim daifa oli mugenyi waffe ate gwe tomuwa respect mu kifo ky'okumuwa ebigambo bimwaniriza nga birungi bw'aba ayinayo ensobi z'alina n'omugamba wano tereezaawo kubanga diguli gy'alina university nayo muwasoma yagimuwa nekakasa nti ogenda okola eddaawa bwe lwaki gweka gwokola osobola okusirikamu naye najja n'akola tugamba atarif bimahasini dini lislam oli asobola okubeera nga asobola okwogera ku busiraamu ate mu lulimi abantu bebasinga okutegeera bonna n'ayogera mu luzungu olulungi oluzungu olw'ekimmemmette ate nga luli simple then omala n'asiramuka then kibi ki ekiri awo sibitegeera usulubu targhibu wa tarhib mulina okubeera nga mufuna embeera y'okwagazisa si mbeera yokusasa tikuba mmeeza buli kiseera sikuba mmeeza omusiraamu takuba mmeeza buli kiseera taib ekyokusatu annasuhu lahu fima yanfa'u omulaba omusiraamu ng'alina kyakoze nga si kituufu togamba nti oyo ave ne mu maaso ne mu kamera aveemu wegamba abaffe gwojja kubeera gwewekka osomese ku paalo oluvannyuma osomese ku voice ogende ne ku CBS ogenze ne akaboozi ku 2 ogende ne ku NBS titayiriwo amaseeka baala tyalwa amaseeka bonna basomesa bitali byaffe tujja bajja ku TV TV yajjajjaawo la hawla wala quwwata gwayina akida ennungi nawe ojjanga osomese then ogolole oli ayina akida embi egamba oli bw'aba akoze ensobi ate lwaki tojja n'omukubira kasimu tiseganga nti wabadde osoma nti wano otaddewo fatiha mu kifo ky'okuteekawo kasira ekyo kinene kikulu olw'ensonga nti nze ndi Muganda era olulimi lwange lwensobola okwogera nenfuna ekyokulya Luganda si Luzungu si Luwarabu then wemba nkoze ensobi mu Luwarabu n'oŋŋamba ntereeza kubanga si lulimi lwange kubanga n'Omuwarabu taswate kwogera Luganda lwenjogera. Tayib waliwo hadithi eno nnungi eri mu Bukhari 2583 2583 ne Sunani Abi Dawuda hadithi 2732 Sunani Abi Dawuda 2732 2732 Mughira ibn Shu'ba yasiramuka azze nabbi kye yagala abantu kusiramuka Mughira ibn Shu'ba n'asiramuka ni agenda okubeera nga asiramuse sahiba qauman fil jahiliya yazundukiriza abantu bali bagenda kusuubula kika kiramba nabazundukiriza oluvannyuma faqatalahum n'abatta wa akhadha amwalahum esente zaabwe zonna n'azitwala fil jahiliya ng'obusiraamu tebunnaba kujja obusiraamu ne bujja thumma jaa fa aslama najja mu maaso ga nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti ya rasulallah nsiramuse faqala nabbi sallallahu alayhi wasallam laba ekyo kigambo ekikulu onagamba nsiramuse naye ng'alina likodi embi yabba ssente z'abanne n'okubatta n'abatta era kati mugagga muvundu nabbi n'amugamba amma al-islaama fa aqbal b'obusiraamu tukuyozaayoza era weebale nnyo okufuna ekitangaala tukusabira onywerere mu busiraamu wa amma al-maala falastu minhu fi shay neze sente z'abanno ze wabba ezo zo sente za kibi ezo zo toziyingiza mu busiraamu ekyo kikulu obusiraamu tukkiriza osiramuse ne sente z'abanno n'obulyaza amaanya bwe wakola ku bali abatali basiraamu esente zaabwe zibaddize oba baafa then abasiika baabwe bawe sente zaabwe ze sente za kibi esente z'ekibi tozireeta eno waffe mu busiraamu nabbi yali ayagala ssente nga n'ebyokukolako bingi
ono sente zaali tezirinaalina nagamba ezo sente z'ekibi tozireeta tosiramuka nazo sente z'ekibi nedda naye zino obusiraamu bwo jangu nabo kiba kitegeeza nti assarika obubbi haramu obubbi buli haramu sawao kana almasruqu minhu musliman au kafiran kabeere nga gobbyeko musiraamu wasi musiraamu obubbi buli haramu abantu bagaggawadde ne bateekako ne mu busiraamu ne bateekamu ettaffaali obusiraamu ne bubeera nga puroguramu z'eddiini zitambula ku leediyo ez'obusiraamu naye nga abantu just bakola bakitegeeza obwesigwa amaana abatali basiraamu ne babagamba nti essente zange ziizino nti genda ebintu byange bibino genda obitunde bwomala obitunda sente zange ozinzirize naawe ofuneko ekyokulya nagamba nja kukituukiriza naye amuwadde sente ezitalina si musiraamu naye n'omusiraamu n'azisiivinga sente ezo oluvannyuma sente n'atunda n'azimuddiza n'afunako ekigulira magala-ddeba n'afunako sente school fees z'abaana n'okuyamba abawalimu n'ebintu ebirala ne puroguramu z'obusiraamu nezitambula kigambe enkolagana erina okubeerawo twakisoma tukidiringana nabbi yagenda okufa nga ekyokulwanyisa kye akitaddeyo ng'omusingo ng'ayagala atali musiraamu omuyudaaya amuwa obuwunga n'omuyudaaya n'akkiriza naye asisaagala abantu kufanjala kwata obuwunga kiro 75 bw'onooba sente zange ozifunye ozireete nkuddize guno addere kino ekyokulwanyisa ekitayitamu kasaale nkikuddize kyali kya bbeeyi nabbi naafa nga tanakufuna sente z'omusajja omusajja n'akomawo n'agamba nti ono yafudde omugenzi kino kitala kye kikino yakisinga ewange nga yagala muwa obuwunga nembumuwa kino ekitala nkitwale oba mumpe sente zange ensi yonna yakaaba naga nikale waki teyagamba ffe abasiraamu ate nga twali bagagga tayagala kukaluubiriza kimanyiddwa nti obubbi haramu n'okukolagana mu by'obusuubuzi kiri open oba omusiraamu wasi musiraamu omuntu yenna okubba ekintu kyonna kiri obubbi buli haramu bw'obanga obbye ku musiraamu munno wadde obbye ku mukafiiri mukola ebikipuli ne mubba abazungu mwaki mubabba ate nga wansi kuliko amannya gammwe g'abasiraamu it is bad asarika obubbi kabiira zambi ddene min kabairi dhunub bw'oba tokimanyi okubba bifaanagana n'obwenzi byonna mazambi manene kivola ba hadithi ntufu eri mu Bukhari 6783 6783 Bukhari mubikule mujja biraba Nabbi sallallahu yagamba la'ana Allahu as-sariqa kyodo kikuru la'ana Allahu Allah yakolimira as-sariqa omubbi yenna mwenna mukimanyi suratul Maida aya 38 wasariqu omubbi omusajja wasariqatu n'omubbi omukyala faqta'u aydiyahuma babiranga babbe batemeko mikono nziramu akhdhi amwal al-kuffar okwata mali y'abantu abatali basiraamu ala sabil al-ghadir wal khiyana mumbere yokulyaza amanya n'okubba muharram ekyo kiri haram musiraamu tubikiriza tukijjawa ye nabbi agamba nti anedda osiramuse naye obusiraamu tukkiriza naye maali y'abanno gye wabba togisiramula tosiramula bubbi kati naffe tubagamba temusiramula mpisa mbi lwaki osiramula obuyaaye lwaki osiramula efitina nenge bino biba batawaanya followers simanya biki nze nyine mizikiti mingi mwesomesa naye oluusi saagaana kunkwata kubanga nze mba nsomesa bali awo n'abalala bakomplaininga egamba nga abantu bayinza okulowooza nti twagala followers biki sei kanti ogira omulamu sisobola buta ngamba basi alhamdulillah nze ntuusiza amaana then n'omulala abeere nga atandikirawo yakati gwe oyogera ebigambo bingi owaayiriza
nti abasomera mu muzikiti omwo kale seeka mukulu oli gwedoosi ku ssomero ogamba nti seeka ku muzikiti gwalidina simanye ye wa NRM ate abasomesa bali mu muzikiti ba Nuupu akati tyagala kusomesa ba Nuupu akati nze bya Nuupu binkwatirako wa NRM akati nze mbira ku TV nze ndi busiraamu nze bampa shahada nti genda okola eddawa n'ebirala naye nga tebangamba bunaba nebibina bikyajja bingi kati gwokyogera toyina ikhlas oyagala nti sultani omusiga enziro abana abafurowinze nti nyina enziro naye nga gwolimba byedda gyoli naye nga nze bari ebyesibirina kugamba tosiramulange tosiramira fitina temusiramula bulimba obulimba bubeera bulimba lwaki osiramula obulimba lwaki osiramula fitina lwaki osiramula ensaalwa nabbi yagamba eri emaali gyewabye togisiramula naye bwe obusiraamu bwobo bwosiramuka obusiraamu bwo butuufu tukkiriza niye ebyekiyaaye ne sente zewabba zizzeeyo ebyo ono yali nabbi wa Mungu sallallahu alaihi wasallam tajannubi sabbihim tetusobola omuntu nga owangala n'abantu nga si basiraamu tuwaki obavuma oba okuvuma bebeesinza lwaki ovuma bebeesinza kanti okutte oyo kyembugu nabo bajja kwokya ekkanzu n'enkofiira ate just lubugo naye ani yakugamba nti nno nti ejjini libeera mugundi omwo mu lubugo amajjini gatulaba ate ffe tugalaba gwe n'okwata ejjini n'oliteeka bwoti mugundi mu keesi n'ojja n'olireeta mpaka kwalidina likulaba n'oleeta n'egundi n'ekibiriiti n'ogamba abasiraamu nti tugende wali emmanju tutooke ejjini lino n'ojjayo ekibiriiti ejjini likulaba n'ojjayo ekibiriiti ejjini n'olyokya nze sultani bye sibikkiriza kubanga ejjini litulaba ffe tetuliraba amajjini gatulaba ate ffe tugalaba tezimu ku njawulo wakati waffe n'amajjini akati ate gwe okutta embugo zoyokya ani yakugamba oyokya embugo kagamba oyaga nti waki oyokya embugo zaffe naffe tujja kwokya ekkanzu n'enkofiira kibi oli omuntu okukwata enkofiira n'agyokya n'ekkanzu n'agyokya naye oyinza okuntegeera obubi naye bw'oyinza okuddayo surat al-An'am n'osoma aya 18 108 Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah fayasubbu allaha adwan bighayri ilm kyonna kikulu wala tasubbu temugeza temukikola okubeera nga muvuma alladhina yad'una min duni llah abantu abasinza ebitali Allah bwe munaabavuma fayasubbu allaha adwan bajja kuvuma Allah mu mbeera y'okwesasuza n'obukyayi n'obusungu bighayri ilmu ate mu mbeera y'obutamanya naye nga gwoviiriddeko problem al-An'am 18 ekyo nno kikulu gwe lwaki ogamba omuntu nti gwe mukoma mudaali va mu maaso omuyise mukomba mudaali naye bakuyite mukomba kadaali waliwo wano entasbihi waliwo mudaali kale ntunulira omusajja ayina ettaayi biki naye ng'asinza ekifaananyi kati magezi ogajjawa bajja kwogera ebigambo bingi byotajja kusobola kuwanukula era babyogera ebigambo bingi ebyo byonna ffe tukimanyi la ikraha fi ddin eyo formula nkulu nnyo la ikraha fi ddin kad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy lakum dinukum waliya din faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur khalas kwe kututambulira la budda lil muslimi an yanzura omusiraamu yenna olina okututunuulira lil awaqib kiki ekigenda okuddako qabla an yuqaddima ala shay nga tonna bakola kintu kyera kyonna walau kana dhahiruhu hasanan newankubadde nga gwolaba nga kyokoze kirungi
abantu bataddemu sente zaabwe baguze tikiti bapangisiza ebifo batapangisiza kiki bataddawo neddina na biki just kulaga batali basiraamu. Abatali basiraamu bo ebyakiira tebabimanyi naye batunuulira mmeke nabo baba bamufolowinga nabo bajja kubaayo ate kati gwe omugamba tebajja ate nga bangi basiramusi nga through ye nga Mungu ayisiza ate mu ye. Kati bw'olaba nga kyogenda okwogera nga kijja kuleeta problem lwaki tokireka? Lwaki omuvuma abakulembeze? Lwaki ovuma kabaka? Oga nti bwe yagala omukopi ye gundi. Lwaki ekigambo kiki ekigenda okuddirira? Al-Muslimu omusiraamu yenna yambur atunuulira lil awaqib biki ebigenda okujja qabla an yuqaddima ala shay nga tonnaba kwogera kyoyagala kwogera walau kana dhahiruhu hasana newankubadde nga kyogera olaba ddala nga kituufu. Ekyo nno kikulu. Oba abawali musobola okugenda ne musoma baabu egamba saddu dhara'i mulimu ebigambo bingi baabu eyo bw'ogitegeera bingi nnyo byemwogera byemusobola okuleka. Olw'ensonga obusiraamu bwajja wano mu Uganda 1884 kati obusiraamu bwakabeera mu Uganda emyaka 18 tebulina kuweza myaka 2 tetusobola kufaanagana na nsi ndala. Kati abasiraamu abapya buli muntu bw'abeera nga mu bigambo bye nga mulimu ebirungi kyovola ffe tuwuliriza omuntu ne tufunamu ebirungi bye tugoberera then ebibi ayinza okuba aseeredde oba tuyinza obyomulekera naye tetumuvuma totale yenna. Olaba ne Nabbi sallallahu yagamba Abu Huraira ng'ayogera ku sitaani yamugamba sadakaka wa huwa kadhub, ekyo kyakugambye oyo sitaani abadde akutawaanya naye akugambye nti Ayatul Kursi bw'ogisoma ekuprotectinga gyekwateko kyayogedde kituufu naye ebbanga lyonna musajja oyo alimba n'ekyo kyayogedde kyabbeeyi n'agamba era kitwale. Ate ggwe ne bwebeera nga mbwa tetukkiriza kugikwatako wadde okukola kutya nayinza okuba nga yambadde golodi ng'ekusembeera ng'egira bweti nkwatako golodi mutwale. Kwata golodi ogijjeko oluvannyuma weesitagaafulize oluvannyuma onaabe muki mirundi 7 ogusembayo ttaka. Ne bwolabanga obankoko bikyeridde obukyafu ate nga ogibadde oyagala okulya ntogyesitagaafuluza gikwatewo ogiteeke mu sitoowa ogirise ccacu okumala ennaku 7 oluvannyuma ogirye totunuulira nnyo byerya. Tayib, waliwo hadithi eno ndowooza yinza okusembayo olwobudde. Hadithi eri mu Musnad Imam Ahmad hadithi 9,675 hadithi eno yegenda okufundikira gamba our responsibility towards ku bantu abalala baneibaabo abatali basiraamu abatali mu gurupu yo bonna kkiriza babeere nga muli bantu musobola okutambuza ensi buli omu alina kyakola kyatopinga. Bano lwaki bayagala bali ate nga baawukana mu akiida naye babaagala ate kati mwe just muli basiraamu mwenna musala essula 5 ne just mwawukana mu fiqh nantegeera ate gwe n'okaafuwaza banno mwenna mulina shahada zezimu kyewuunyisa. Waliwo hadithi eri ya Abi Huraira Musnad Imam Ahmad omusajja ajja wa Nabbi sallallahu n'amugamba nti ya Rasulallah wange gwe omubaka wa Mungu inna fulanatan waliwo omukyala yudhkaru min kathrati salatiha munaddiini nnyo naye asaala nnyo wa siyamiha asiiba Ramazani ennaku enjeru baraza lwakuna wa sadaqatiha era asaddaaka nnyo munaddiini ghaira annaha naye alina problemu eriemu tu'dhi jiranaha bilisaniha atawaanya n'okubeera nga ayisa bubi n'okubeera nga avuma banneibabe avuma omuntu n'amugira bw'ati aliko omuzikiti gwe Nakasero musajja n'agamba eri mwalimu n'agamba nze nsobola okuvuma omuntu okuva ku zuhuri mpaka ku asuri naye nga sizzeemu kigambo
ebigambo biyirika buyisinga mazzi mpaka kwasiri kati wina diguli yakuvuma sibabu almuslimu fusuq wa qitaluhu kufur. Bano bagamba nti ono asiiba asaala tola zaka naye avuma nnyo kukafuwaza baddaa biki nabinagamba ali atya asaala nnyo asiiba saddaka ghaira annaha ne problemu gyalina tubi jiranaha atawaanya baneiba n'okubakosa n'okubanyiiza mu mbeera y'okubavuma. Qala hiya fi nnar temungamba kirala oyo mukyala wa muliro n'esswala ze n'ebisiibo bye n'ebirala mufunemu ekyokuyiga. Naddamu ya Rasulullah wayo n'omulala asembayo nti yaluwa fa inna fulanatan waliwo omukyala yudhkar min qillati siyamiha ye kusiiba ramanzani yokka ennaku ezisigadde taddamu kusiiba wa sadaqatiha ye abawi zaka okusaddaka kola kutya naye zaka gyamanyi wa salatiha sala dhuhri asri maghribi nisha tayib ezisigadde qabliya salatu dhuha biki sikikulu gyali naye wa innaha la tubi jiranaha naye wa mpisa nnungi talinamu neiba yena gwakosa bilisani wadde okumuvuma. Qal hiya fil janna oyo mukyala wa mujjana. Abampuliriza tusobola okutopinga ku busiraamu bwaffe n'empisa ennungi ezo empisa ennungi ne tufuna empeera omuntu zaafuna asaala ekiro n'asiiba emisana n'akola ibaada ezisigadde olw'empisa ennungi n'obukakkamu. Tweyise bulungi twaniriza abagenyi tutunule beboogera kubanga basiraamu bannaffe basaala nga ffe betusaala n'ebirala naye teriyo omuntu mutuukirivu ffenna tuli bakendeevu. Alkamal lillah. Tusaba Allah atulage amazima tugagoberere atulage obulimba tubeere nga tubuleka. Tusaba Allah ateeke baraka mu bawalimu baffe ateeke baraka mu nsi yaffe ateeke baraka mu bizinensi zaffe ateeke baraka mu maka gaffe ateeke baraka mu bakyala baffe ateeke baraka mu baana baffe atulage amazima tugagoberere atulage obulimba tubuleke. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله الله أكبر.